manyi yensi gavumenti tejja kusobola byonna. Jjukira dairema gavumenti gyalimu ffenna gye twali nze wano e Masaka nakolanga mulimu gwa kuziika tuziika abantu 8-10 edde naye ne bagamba wano abantu abo Amerika erina eddagala naye erikweka tebaagala kwogera mu institution zaali nzibuzibu tebaagala kwogera naye balina eddagala so story ndi gyogera wano naye ekyo tekyantwalira myaka 2 nti ninda gavumenti oli kuba mmanyi gavumenti eriwo n'eggwanga lyonna tukyali mu nsi ezikyakula gavumenti teyinza kusobola omusolo gukola kimala teyinza nokujjanjaba abantu basiriimu bonna so kanange nkozesa amagezi lwaki nagenda mu ssomero omupiira ndowooza mu mwaka ogwokubiri nga tumaze okuyingira mu super division mu ttiimu ya Masaka sente mikwano agenda nga azijja mu mikwano tolinda ku nsi ekyakula tukyasaawa tukyakabala oteekwa buteeko okubaako kyokolera gwe ng'okozesa ofiisi banno gye bakukoze eki bagamba nti sekanyolya gwe muwanvu tuzuleeba ekibuga ewulidde MP gwe tukusooloobezaako genda osake era wano bw'oga nti sijja kusaka mugwe mupito abantu gye bujja eyo olwaleero bayinza okukulonda nga ebirime ebirala naye gye bujja eyo abantu bajja kukulonda oteeka okuba wasobola okuwendula ebintu nebijja osobola okumatiza gavumenti wakakati n'ekyo kyemugambye kituufu ekyemmwanyi namatiza gavumenti naye natwala emyaka emeka natandika wano emmwanyi mu 2000 wakati awo nendeetako obukulembeze bw'eggwanga mutwale Lwengo twali tukozeeyo beedi z'emmwanyi ewa Haji Nyindo n'atamatira ndowooza bulungi wakati awo 2006 n'atamatira bulungi oba oli awo oba n'atakipiikinga naye tutuuka mu 2012 amaze n'okuyingira mu Parliament ate ndi wa independent agenda mupiira gwo omupiira gwange pulezidenti yawulira era najja agamba tugende endabe abalimye ku mmwanyi zoyogerako mmwanyi z'obadde ogaba obanga zigoba obwavu nze njagala byagoba bwavu yali atandiseko ekamodo nemugajjamunkula nampa omwezi mulamba puroguramu ne banteeka ku mwezi mulamba wayitawo wiiki emu n'agamba mu wiiki eyo yennyini n'agamba nfunyewo olunaku senga yalinga omuntu omulimba nali nduguddemu era bwe twali mu konkasi baali bagamba sempiga byayogedde omukulu agenda genda yalina okulabayo kintu yayogera ku sande nyenkyajja ku maani akawungeezi ako ntetegeeko abalimi 6 enkeera ku mande yalambulako 2 nagamba matidde yajja saa 10 yajja leeta nagamba matidde 19 nagamba kati okuva leero era nemwaba mawulire mwaliyo ewange yalangirira essaawa 4 ez'ekiro najja n'emukono gwange mugenzi mubanda otyo n'agamba nti kati gavumenti egenda kutandika okuteeka mu ssente kituufu kyayogera muganda wange ekibuuka kyogedde bulungi tulina okugenda mu gavumenti okusaayo naye nga bwobiraba era okuyisaamu ekintu ekyo era kyantwalira akaseera naye kyantwalira akaseera namalako kwa chairman nga nkirobinga ffe mmwanyi zisobola okutumalako obwavu zisobola okutumalirako obwavu ne buggwako paka lwenayingira mu parliament oba kitegedde bulungi so okulobinga gavumenti okusikiriza gavumenti kitagamu oba maanyi ga mukifuba maanyi ga bwongo kyagalamu okunnyonnyola kati abantu abannyonnyozi abantu first of all teeka okuba nga wannyonnyodde walagiza abantu nti bino byenjagala okulwanirira nga ngenze mu parliament ekyo temukyewala bannange abagenda okwesimbawo bino bye ngenda okulwanirira Masaka
tukyalina obuzibu ku kino nakino kalungu bino byengenda okulwanirira ate ne bakutunuulira ddala n'okukakasa nti oliri ajja kubuuza kyonokirwanirira otya nga babaddeyo bonna kibalemye agati nze ngenda kukola bwenti nina emikwano gino nagino sajja ngaoyo omuwulidde kojjange mataba alina emikwano wano nawali abantu abamu abadde nabo mu yunivasite wuuno kibuuka so munywerere ku nsonga z'abantu nti tugenda kulwanirira bantu kuva mu bwavu bannamba emu kuligatta eggwanga lyammwe muga nti eggwanga lyaffe nalyo libbe mu saadi waadi tugende mu nkulaakulana n'olwekyo njagala bino byonna mbyogera